الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد الأنام محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج بنهجه واستقام على ضربه ونهج بنهجه واستقام على دينه إلى يوم يبعث من في التراب. أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات twebaza okitiibwa rabbana subhanahu wa ta'ala tukomezaawo nate ku nsonga yaffe enkulu ey'okuyiga eddiini yaffe. Twaleka nga twogera ku nsonga ennene ffenna gye tumanyi gye twatandikako gye tujja nga tunnyonnyola akawonvu n'akagga era n'okwesiima okunene eri atambulidde ku byayize n'oyo yenna eyeewaze akabenje kawulidde ku mutwe gwaffe omukulu ogutegeeza siratu rahimin, okuyunga oluganda. Siratu rahimin, okuyunga oluganda. Tulina okuyunga oluganda aina makun, wonna wobadde yunga oluganda. Tyanyo Allah jalla wa ala oyunga oluganda subhanahu wa ta'ala. Byalinga alwogerako yajja n'atulaga ensonga nnene nnyo. Najja nga atulaga abakolimiddwa alladhina la yasiru ma amala Allahu bihi ayusal wa yufsiduna fil ardi, ne baba nga boonoonye ensi ne batambuza obwononefu. Tebasobodde kuyunga luganda, tebasobodde kubeera nga bagatta abantu baabwe ng'ate Allah kyabalagira bakole. Ulaika lahum la'ana walahum su'u dar. Yagamba Allah abantu abo lahum la'ana, omuntu atayunga luganda lahu la'anan, aliko ekikolimo. Omuntu atayunga luganda aliko ekikolimo. Walahu su'u dar, era agenda kubeera mu nnyumba embi. Su'u dare, Allah ennyumba embi gyayogerako hiya naron, kuyingira muliro. Waliyadhu billah. Falidhalika ayuha al-ikhwa, ofangayo nnyo ng'otunuulira shu'un, embeera za muganda wo. Unzuru ila shu'una akhik au ukhtik, tunuulira nnyo embeera za muganda wo. Beera muyambi nnyo eri muganda wo. Falidhalik ya'ati rahmu yawma al-qiyama, lugenda kujja oluganda yawma al-qiyama. Yashku laka ila rabbiha au ila rabbik, nga lukuloopa eri Allah. Qata'ani, oyo gwolaba yagaana okunnyunga. Allah agenda tugamba yawma al-qiyama, ama tardina an aqta. Subhanallah, qiyama mu bbaliro lugenda kujja oluganda. Oluganda lwennyini lujje. Lwaki? Kubanga lwava mu rahmanin, mushtaqu min ismi llahi rrahman. Kubanga oluganda luva mu kigambo rahmani, erinnya lya Allah. Lugenda kujja naga nti ya Allah qata'ani, lugenda kubeera nga lupressurizinga, luteeka Allah ku nninga. Oyo yanneekutulako yawma al-qiyama, oyo yanneekutulako nga tukyali ku nsi. Allah agenda kumugamba tereera, ama tarudina an aqta'a lah, bwe toyagala mwekutuleko. Allah okwekutulako ani gw'osuubira agenda okutunda ku nsonga zo yawma al-qiyama. Fa idha jaa rajulun akhuk, senga muganda wajja, ukhtuk au hamuk au ghayr dhalik min al-aqraba, senga akujjira walahu ihtiyaju ilayk, ng'alina obwetaavu 2,000, 3,000, 4,000 n'ozimumma. Wa anta ala ilmin, ng'okimanyi bulungi. Anta qadir, osobolera ddala. Naye wa ataitan ba'dun hijajin, n'oleeta ebyokwekwasa. Abo tebakola bwe bati, abo n'ozimumma n'addayo nga tomuwadde. Unzur isma' jayyid, yaqulu dhalika sallallahu alayhi wa sallam. Allah yakhruju Allahu min an-nar, Allah agenda kujjirayo omusota. Aqra'un, baguyita aqra'un min an-nar, nga munene nnyo muliro mwereere. Thumma yatwi alayhi, gujje gukusibe enkata.
begumala okusiba enkata kikyo omusoto ogwo naye nga guvudde mu ssente ziwaganda okuwa muganda we 2,000 omutwalo guwamumba nga nawe okimanyi bulungi nti osobola naye n'oteekawo ensonga ati abo tebaagala kukola yankola bwati n'ozimumba naddayo nga tozimuwadde kino kyogenda okufuna yauma alqiyama Allah agenda kukolera mwezo ssente zenyini ziyali ayagala omusota akralun munene nnyo shujaa muzira gwina tactics z'okulumya z'okubonereza thumma yatuya alayhi gukwezingeko gukugambe ana maluk yenze ssente zo zewaganda okuwa muganda yenze 2,000 yakusaba zenze Allah kyeyantondamu kyekiro gutandiko kukolako Allah yagwita shujaa muzira obuzira bwatenda gulina tactics z'okubonereza toyinza na kuzisobola gukwesibe kumala okusiba gukunyweze bulungi gukugambe ndi kati vaawo ogende yenze ssente ziwammooli Allah kino kyeyankolamu zaali empapula 2,012 gyali emitwalo 2,340 kino Allah kyeyankolamu zizaali ssente zo era ndiwo ngenda kukolako kino yauma alqiyama wazima mugandawo ekyo fanga okimanyi ogenda gulwanyisa otya olwedde gyeguli illa idha silta rahma okujjako ng'oyunza oluganda isma'u jayyid njagala owulirize bulungi yaqulu nabii sallallahu alaihi wasallam mbaka yatugamba bulungi idha kana yaumul jumu'a ku lunaku olwokutaano idha kana yaumul jumu'a olunaku olwokutaano laylatul jumu'a bebakiyita oba katusooke ne hadithi eno ennyonnyola ensonga zetugendako bbiri yagamba idha kana yaumul ithnain olunaku olw'emmande yaghfiru llahu kulla abdin Allah musonyiyi bonus ya buli kitonde muntu amuwa bonus ya kusonyiwa biwasobeza teyabyogera wabula gwe biwasobeza ng'omuntu byomanyi ne byotomanyi yaghfiru llahu la Allah akusonyiwa okujjako abantu babika bibiri bonus Allah jatateeka ku bantu abo almushiriku omuntu yenna eyagatta ku Allah wa rajula n'omuntu bayinahu wa bayina akhihi shahana bayina obutategeregana ng'abooluganda mwe temuyingira mu kusaasira amazambi gammwe musigala nago la hawla wala quwwata olaba Allah awadde bonus si gwagisabye si gwagitegese wabula yakusonyiwa amazambi yabwere free of charge naye abantu babiri senga obeera nga tokolagana na waluganda lwo mu nsonga zonna z'omanyi teriyo kikugaana kukolagana muganda wo bw'abanga takolagana naawe kibayita okuyunga gwekolagana naye oyungagane naye akuvume ekkiriza akulangire ekkiriza naye gwonyoonya okubeera nga muddiŋŋana mugulireyo ekyomugulidde mutumira abantu oddiŋŋane naye kibayita siratu rahma toyinza kuyunga atakutuse naye yaumul ithnaini buli lwammande ng'olwaleero bali mu kusonyiwa baddu bonna okujjako gwali n'obutakolagana ne muganda wo ensonga zammwe ze mwemanyidde nga Allah yasinga ozimanya illa abantu abo babiri n'omushiriku hatta yastaliha okujjako nga mulongoosezza ne mukomawo ku bonasi naku lwammandi ne tutambula olwokusatu ne tutambula olwokubiri n'olwokusatu tugenze ku lwokuna omubaka n'ayongera n'akomawo sallallahu alaihi wasallam n'ayongera okunnyonnyola oluganda n'agamba nabi sallallahu alaihi wasallama idha kana yaumul khamis ate bwe muva ku mande temwasonyiddwa mazambi gammwe ate ng'okufa kusembera n'onoofata olumanyi kyansi ekuyiseeko yemmande tegenda kudda eno ey'olwaleero nga tebakusonyiye wallahi tegenda kudda kyokka ate nga amazambi g'olina mayitirivu Allah yagala abantu bakendeeze ku mazambi tojja kusobola kuwoza mazambi era akimanyi ogenda nga tuteekeramu bonansi ezi zino kutulaba tetujja kusobola toyinza kwogerera amazambi n'ogasobola naye agenda agoocha ogenda okutuuka matrisiti ng'olinawo gw'osobola okwogerera naye munnange bikuganye lwakutakolagana muganda wo yakubba ssente yayagala mukazi wo yagala okuwa omulimu yakola byonna by'omanyi yogera by'oba oyagadde ebyo tebikutulawo kola ekisoboka mu ddiŋŋane kuba kyekiri kisoboka kati tutuuse ku lunaku olwokunawulira eyo emmande eganye naye bw'osigadde osaala hijja ozikola ulya bwagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam idha kana yawmul khamis ate era olwokuna bwe lujja mande yakumisinze olwokuna bwe lujja tu'radu a'malu abdi buli kalimu kuwakoza akalungi konna bwe bakalaga Allah laylatal jumu'a
bakakunganya olunaku olwokuna buli kalimu konna konna kokoze bakakunganya mu baasaayo ma mu fayiro kati idha kanat laylatul jumu'a ekiro sawa nga 8 ne batandika okulaga Allah jukira ku nsiku n'abayazze ne bamulaga buli muddu yenna emirimu gye yakola gyonna bagiragire Allah subhanahu wa ta'ala bamala okugimulaga ayuha al-ikhwa يقبل الله كل أعمال يقبل الله كل أعمال أغلى من مجنة ذكرزا إلا أعمال رجل وكجا كامل مجومونت أهلوا الذي لا يصل الرحمة أتكت رغانا الله غاوة مفعل مكسروا الصلاة ذنة حجة ذنة طوال مكسروا دواتي وغانا وكيونغ رغانا دواتي أتو يغالا الله يونغانينا وكرزي بيوكوزي تماليزاني حديث ومبقى يقام صلى الله عليه وسلم لا يدخل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة بوما ينتو نوسي كان الله نغطوالا يوم يريمو يونغو لغانا كاتي كلوكنا باتو علي من جونا بجيغوبي زواسد كاتوغينا كوانجولا يوجي تباكو سونيه amazambi ogasigaza ate emirimu gyolaga ejoyo mugitwale mukasero ejoyo no abantu bangi balina emirimu mukasero olunaku olwokuna Allah lwakkiriza emirimu naye ate lwagoba emirimu gy'omuntu atayunga Uganda ogenda kutuusa ki eri Allah buli lwakunanga emirimu gyo bagigoba ogenda gitwala wasenga wani agitwaleyo aladisi waawe agenda gikutwalirayo president kyagenda gikutwalirayo Allah agigobye aligikkiriza ddi tuyunga Uganda ensonga nnene ate tokola okola neto otula mu ttaka kubanga tibagitwala mala koza n'otula mu ttaka okoze ne tibagitwala kati ogenda ofiira ki ate ng'ojja kukola kuba tomanyi kiriyo buli lwokola gye basindi kati okola kati omenyekera ti laba ogenda okutuuka nga maziga meerere bakubuuza gwe fayiro teyajja yasigalayo ku nsi wagana okuyunga Oluganda tusaba Allah tuteeke mu bantu abayunga Oluganda walhamdulillahi rabbil alamin